Matovu. Muganda wange. Wanji musibe munnange. Bwe twazirunda bwe zituyonka obusibe bwe butubonyabonya. Yekolera ogamba otya? Abadde akyankuumye Omukama Katonda muganda wange g'ogamba otya eyo? Neebaza Mukama olw'okukugattako abantu benyinza ogamba nti bategedde omugaso gwo ku nsi. Ekitiibwa kya Mukama. Omanyi bannayuganda bano obalaba. Bannayuganda bamanyi kye bayita okwapreciatinga. Bamanyi okusiima. Naye ate era bannayuganda bamanyi kye bayita okuboola. Naye ate ebiseera ebisinga munnayuganda aboola ekyo kye yali asiimyeko kyegendereze. Ate ayinza okuboola ky'atayagalangako. Bw'akwagala ennyo ate akukyawa nnyo singa omudisappointinga n'otakola ekyo kyakwagaza nnyo. Anti ogambye nti bw'akwagala ennyo ate akukyawa nnyo kitegeeza nti ayinza okwagala ebitundu 100 naye ate bw'akukyawa ayisaawo n'ayongeramu 10 n'abeera ng'akukyaye 200. Kituufu. Naye ate aba mutuufu kubanga oba omaze okulya olukwe mu kiri kye yakuteekako okukwagalirako. Kyova olaba obukyayi omukwano gukula mpola naye ate obukyayi bujja nnyo. Naye ng'oli otya? Abadde akyannunze muzeeyi Ddunda. Weebale emirimu gy'okola. Weebale kusiima ssebo. Nja kukujjukiza ebigambo bye nnakugamba nga tuva mu kkomera lunaku lwe batusumulula nga batuggyako omusango gwe baali batutaddeko mbu twali tuinsitinga abantu into violence. Twamanya amateeka ga COVID. Naye nkugamba ewali omulamwa gwaffe nga bannayuganda abanoonya kye tuyita emirembe mu nsi yaffe. Kwogera bintu ebiruma abantu. Kubanga twabitunuulira ne kigaana nga tulina okubyogerako ate ne time egenda tutuuka tubikwateko ako tokeerabira. Muganda wange kikomeko. Wanjisiba. Mutabani wa Itongwa ate nga naawe oli Itongwa. Wanji taata. Waliwo abalowooza nti tetutegeera kye twagala. Waliwo abalowooza nti tetumanyi bye twagala. Waliwo abatuyisaamu amaaso ne batunyooma ne balowooza nti nno bye tukola nga twagala entebe just byakwegezaamu, byakugeegeenya, byakwemamalika, byakwepampalika, kwegamba ku bye tutasobola. Naye nga bwe nasoose nga neebaza amaanyi g'abantu agafudde Jono Itongwa kikyali olunaku olwaleero. Mukowere mwe ngenda okusinziira okuweereza sigina eno eri abantu abo abalowooza nti nno tetumanyi byaffe era tetubyagala. Mbagambe endiga okukoteka omutwe tekitegeeza nti gyeraga temanyiiyo oba tekitegeeza nti ente gye ziraze temanyiiyo. Etambula mpola mpola ndiga ya ddembe ne bw'oba ogenda kugisala tekaayana, teyomba, tekola ki. Naye ate tuyinza okugamba nti ne Mukama waffe Yesu Kristo we yajja ku nsi kuno ensolo zonna ez'amaanyi ez'obusagwa ezaki yasalawo n'afuuka akaliga. Alyoka ajjawo ebibi by'ensi. Kimanyi oba byenda babyolaba? Mbirabanga bw'obiraba. Nyina ebintu bingi nnyo bulijjo bye njagala nkwateko nga ndi naawe naye nga sikufuna tofunika ate nange ebyange obimanyi. Mbeera mu dduka. Omusajja yatuteekako ttabo. Netutayagala kumuwa mukisa kwegamba nkiyite ntya? Kutufuula bajulizi mu kiseera nga tetunnatuuka kufuuka bajulizi. Twagala tubeereko abajulizi abalamu.
iya abo baba bazira twagala tubeere bazira so si bajulizi oba twagala tuweeko ku bujulizi ya kiti twagala kubeera bajulizi twagala kuwa obujulizi tugambe abantu nti bino twabikola olw'ensonga bweti ne bweti olw'ensonga nti abantu abaali balina okukola ebintu bino tebaabikola ensonga lwaki naffe twava gye twali netubyenyigiramu netusobola okubyekolerako taata nabadde ng'eno mu nsi z'abazungu nendaba nga balangiridde nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi firimu eyogera ku bulamu bwa mukama wange era pulezidenti wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kulagibwa ku ntimbe z'ensi yonna okusinziira mu nsi ez'enjawulo nga tewannabugumya mbooge ngenda okuwulira nti ate Kasese mu kkumiro ly'ebisolo lye bayita Queen Elizabeth National Park abajambula mbu be bayita aba ADF nze bensuubira nti Pulezidenti Museveni yabateekamu n'ensimbi mbu baakubye abalambuzi simanya n'ababadde babalambuza era emmotoka eri wali eteta kwegamba olaba wakakodyo ak'okugulabinga attensioni okugijja ku kya firimu attention edde ku nsonga y'abalambuzi abattiddwa mu Uganda ate nagala okukutegeezako ekintu kino Matovu sabanga mukama ebintu byonna nga tonnamusaba mu bugagga sooka omuwa okutegeera sooka omusaba okumanya n'okutegeera nga tonnamusaba bugagga kubanga Matovu omusajja ali mu kulwanyisa firimu akola kyongera firimu maanyi kuba firimu kyekyo kyeyogererako ddala obuteebuuza nedda bwatambuza amazzi ekiro Matovu olaba eno stage kwe tuzinira tetujja sobola gizinirako myaka 2 dancing moves zituuka ne zikuggwako kati gwe sooka weebuuze ye Museveni agiziniddeko emyaka 5 kubanga okuva ku bwetwaze mu byobufuzi mwali era gavumenti zonna ezigudde yabadde ng'azisuula abaddemu gwe weebuuze maama gwe obukodyo obwo obutakaddiwa watondebwa otya kale bwo buyinza obutakaddiwa naye gwe kabubala okaddiye ate ne kibeera kya nnaku nnyo nti Museveni ali selfish nnyo obukodyo yabwesigaliza bwonna kati kankugulireko ekintu ekyewuunyisa mu kaseera kano mu mulembe gw'empita ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange tolina kintu kyokola abantu ne balowooza nti no bagenda kukireka kibale gagenda bwe kityo nga tebakitaddeeko kituyita analysis not just analysis deep analysis mu kaseera kano ne bw'ovaayo n'ogamba nti ogenda kukwata ssente emitwalo 55 ogiwe buli munnayuganda ali mu Uganda nga ogula kye bayita obuwagizi ng'ogula obuganzi mu kaseera kano era tujja kwebuuza lwaki mu kaseera kano nga omukulu amaze emyaka 38 asibye enfuna y'eggwanga abantu bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe bafuuse abaddu mu nsi yaabwe bafuuse abalomba mu nsi yaabwe lwaki mu kaseera kano akwata emitwalo 55 agiwe buli munnayuganda tujja kukikubamu ebituli kyagamba tugambe nti kati omugabuza kkuse omugabuza kkuse ng'ate ye yatugamba olubuto kyoto waliwo ttanuulu lwegamba nti kati nzikuse enku kino Museveni kyali mu kukola olwaleero Matovu kye bayita okuwagulira ku liryo sinakuwagulira omanyi bano basajja abatikka enkota ku gundi ku maloole balina kye bayita okugyamu amatooke mu nkota bakiyita batya dobo kati yatuteeka ku ndobo kyenkota yaffe naye atuwaako omumwe gumu sina omumwe bwaguweereza n'agukutulamu wakati n'agamba mmwe mugujubaganira ogwo kangende n'enkota yammwe ate era omunwe guno lindako Matovu omunwe guno n'otamanya nti agubalekedde olw'okuba mutono mwe musigale nga mugulwanira ye eri ng'asigala yeeyongerayo n'omunyago gwammwe Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti ebyo ebitujja ku mulamwa tetubiwanga maaso gaffe bwongo bwaffe yadde ebirowoozo byaffe
n'akifunza ng'agamba nti ebintu ebitalina makulu temukola ki? Temubiwa makulu. Omuntu okwagala okujja international eye ku firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekawo ekintu ekizitowa kumpi kwenkanankana ne kitwandiise popularity ya kino kye bagenda okulonkinga amaaso gave ku firimu gadde ku Uganda ng'ensi because omuntu nga mulambuzi ne bwabeera omu nga bamutemyeko akagere mu national park ekyo kikuma kyetwandiise attention around the globe nga bagamba nti what happened era kicreatingawo debate okusobola okuba nga ensi yonna eteesa ku kintu ng'ekyo era bwe bagezezaako okukikola kati njagala okugamba President Museveni n'abalala abamulongoza Matovu onsonyiwa okkulya ekimuli Mwami Museveni bw'oba osazeewo mumuwa kitiibwa. Njagala okugamba President Museveni Mwami Museveni Saabalwanyi jjajja wa Uganda ne jjajja wa Africa oba East Africa nti obwo obuscript bwe balimu kati obwo obuzannyo bwe bazannya buli expired for our generation kati ate ffe awo twasukkawo nga tonnaba kugamba nti nno bakwate mundu bagende bakuba abaana amasasi bagende bakuba amajambye bagende basalika abaana emitwe bagende bakwate simanya emmotoka bazonki bakuba abalambuzi tusooka kwebuuza nti singa omuntu aba agudde ku kabenje kimutwalira eddakiika mmeka okuva Ntoroko okutuuka ku National Referral Hospital eriri mu Ntoroko Mulago e Kampala. That is what we are looking for. Tetuagala yalowooze nti nno tutunuulira nnyo ye ne mukyala we njogedde ku mukyala we nenzijukira Katuuni bannaye mbadde ndudde okulaba sikirabangako bukyanganza aliwo ku mukyala wa Museveni mu Katuuni naye namulabyeko ennaku zino. Anti Matovu engo nkambwe nnyo oba si nkambwe? Engo yagenda nekambuwala nnyo naye nebugula ne wekiteetaagisa naye akaliba kaayo bakaanikako taba. Mukyala wa Museveni oba ne Museveni yennyini baafuusa akaliba k'engo tebakyalingo kati tubaanikako ne taba. Nina kye mbadde ngenda okwogera naye oli engeri gye tumulabanga maama naye kankireke. Matovu avumya omuntu omukulu alina mpisa. Matovu olulimi oluvuma terubangako lulungi naye ate olulimi olwogera amazima olutakwenya olwo luba lulungi kubanga mukyala wa Museveni nandi muyise maama kubanga mukyala ate naali muyise kaŋŋamba omukyala asooka mu Uganda wadde nga beewaŋŋamya naye okakasa abadde maama wo abadde maama wange yali maama wa Serena Nebanda yali maama w'ono omuvubuka gwe batta nga bamuteebereza mbu simanya abadde agenda kutta Nantaba. Maama alina kwakitinganga maama. Mukazi mujja aliisa omwana kazambi oyo aba takyali maama. Nzibuwalirwa okunoonya ebigambo bye nsobola okukozesa okudescribinga Katuuni gye baamukubye naye kangezeeko okusabika. Oli mulaalo wali olunzeeko ku nte. Omanye ente ng'eyonsezza ebyana nga 6 omanye ebbeere ly'ente eryo bwe lifaanana bwebaka maamata temukyasobola kuvaamu yadde koota y'amata ssebo libeera nga ssebusa w'ente. Omusajja yakubye ekifaananyi kya maama n'amufaananya nga ssebusa w'ente neŋŋamba tutuuse ne ku kino anti nze nalabanga Katuuni za Museveni nga bamukuze batya naye nga sirabanga ku Katuuni ya maama sijja kulimba. Nange nkuze kutuuka wano nagyekanze ng'eri mu kugamba naffe bannange taata namuvaako akola byayagala ko Museveni leka toyanja ebyama bya gavumenti kwegamba amaka gaabwe yafuuka gavumenti. Kankubulire ekintu kiri kimu jjajja bw'atuuka okuzannya n'abazzukulu be abatakyabatiisa kankaddemu ka statement kana abalina amagezi bakategere bulungi nnyo. Jjajja bw'atuuka okuzannya ne bazzukulu be batya nnyo bamaama baabwe oba bataata baabwe ate okusinga bwe bandibadde batya bataata b'abazadde baabwe.
bamama babazadde baabwe era omuzzukulu asobola okgenda mu mutwe gwa jjajja n'akwata bwaki n'abeera ng'avuga oba ku matu ga jjajja n'abeera ng'avuga emmotoka ko jjajja vuga mwana wange vuga muzzukulu vuga oba okitegeera nga naye akimanyi nti talina kyagenda kukola ki kumukola. Abantu ba first family etuusiza Uganda okulowooza nti nno baweddemu kyetwandiise omulamwa, supu, ensa, ekigasa, kugamba ne bafuuke kugamba ebiri awo bwe bityo nti Yekolera asobola okuvaayo n'aluŋŋamya nga naye aluŋŋamya jjajja n'amulaga nti ajjajja bino buno obuzannyo tobuzannya nedda oba ontegera kyekugamba Yekolera n'abatuwuliriza. Tambuulireko katono nnyo ku Pulezidenti Museveni ngezaako okunnyonnyola oba okwongera okugaziyaamuko katono nnyo ku kyewabadde oyogera nga oyogera ku David Lutalo n'abalala bazze nga balwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bayibuli ndowooza kiri mu Isaaya oba 5:3. Simanyi bulungi kukootinga Bayibuli naye ndowooza Isaaya 5:1 awo musome yonna mujja gitegeera. Mukama Katonda alina waagambira nti nno kwegamba agenda n'alonda omuntu we n'amufukako kitwandiise amafuta. N'abagamba nti tokwata kwono eyakola ki? Eyasiimibwa oba eyafukibwako amafuta. Kakati mukkirize mugaane mu kyasa kye tulimu. Oba mukkiriza oba temukkiriza mukkirize mugaane mukaayane mukole mutya mu kaseera kano ke tulimu kati mu myaka gino gye tulimu. Mukama Katonda yatusindikira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omununuzi waffe, like it or not. Byonna bye mumukoze nammwe mwandibadde mukakasa nti mu butuufu ono omwana tali yekka. Bamanyi kubanga ffe tulina ne betutamanyi bo bye bamanyi bye badde bamuteekateekera naye n'abisimatuka. Bannange kambuuze Pulezidenti Museveni mukama wange wempa ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga atufugidde emyaka 38 eyewaŋŋamya tulina bingi okusinga ansa zaabyo. Njagala mubuuze buli bw'abadde nga yeesimbawo mu byafaayo bye mulundi ki bwe yali akaluubirizibwamu mu byensimbi nga ku mulundi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde ebyobufuzi. Kanziremu nkiteeke ne mu luzungu akitegere bulungi. Mr. President Yoweri Kaguta Museveni, I want you to evaluate from all your past elections, be it rigged or whatever you can brand it, and tell me which other election that has ever been as expensive as the 2021 and after election, where Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, the truly elected President of the Republic of Uganda in the 2021 general elections, participated. Tell me. And manyi kinge yali akozesezza manyi power in terms of resources, money, in terms of money power, deployment, in terms of knowledge, as in buying talent, whatever he has done, aguze n'ebitagulibwa. Omanyi president yagenze n'agula n'ebisassalala nga bamugamba nti ono golodi naye n'amugamba nti omanyi ono golodi kasira omuteeka ku saidi yo Kyagulanyi aba awedde, n'agula ebigasa n'ebitagasa byonna naye ati the end of the day mu kifo ky'okumwongerako ettutumu ne bamukendeezaako bukendeeza. Bonna omanyi ekirala kyannyumirako Matovu, omanyi ekirala Mwami Museveni kyannyumirako, nzikiriza mbale akantu kano bonna yagula baavuddeyo oba baavayo ne bagamba nti Robert Kyagulanyi bamuleke, Katonda yamutusindikira genda maaso. Ekinnyumira ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni
asindika abantu ne batuvuma nti tuli ba hooliganizi abatalina mpisa era abatasaanidde. Naye essanyu lyafuna ng'aguzeeyo hooligani omu. Owulira statement eno? Essanyu lyafuna jubilation ezibeerawo nga Museveni aguzeeyo just one hooligan. Kabonero ak'essimbalaala nti omulembe guno we gutuuse ensi erina kununulwa ba hooligan. Ate naye yeetaaga ba hooligan kubanga ebijaguzo byakola ng'aguzeeyo hooligan n'okusindika abantu nti bannaye Nuupu eggwawo lwa buwoomi ono tumaze okumugula. Kabonero ak'essimbalaala akakulaga nti naye yalyetaaza abantu abalinga ffe. Walaba akavidiyo ka Ronald Mayinja nga akutte enjaga nga bamunywesako n'anywa n'asika n'anywa. Namulaba. Goloza yali agezaako kukola ki? Yali asiiga ekifaananyi mbwe eri tuli tuti kati kino tukireese n'eno ekitali kituufu. Okimanyi nti oyinza okulaba ekifaananyi mulundi gumu nga jjajja bamutaddeko wali omusokoto ali mu kusika abagamba bazzukulu mugukooneko. Anti omukongozi bw'abeera ku mbuga si aba ayogera, Lubaale aba ayogera. Era situnuulira Ronald Mayinja ng'eyanywa enjaga. Nze nalaba Museveni ng'akutte omusokoto gw'enjaga anywa. Bali nnyo. Ate n'ekyo ne kitegeeza muganda wange Yekolera nti tugenda kulaba ebintu bingi nnyo ebigezaako okusika obuganzi bw'abantu bano ababonaabona nga bikolebwa abantu abali mu mataayi, bikolebwa abantu abali mu masuuti. Weewuunye era bannaye ebyokuyiga bingi ebiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu wange. Ate abantu betwandiyise abategeere bye batasobodde kulaba na kubiyigirako. Oba ontegeera kye nkugamba? Yes, sir. Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange bwe yali ayingira ebyobufuzi yamanya nti zino enviiri abantu bagenda kuzijaajiga. Mbadde nzaagala nnyo ebadde identity, mbadde nga ngikozesa nga trademark yange. Naye enviiri mmwe ebiraasi oba amaraasi mu nsonyiwe kambateeke Bali kambalaate okutwala kyepandise ghetto mu palamenti. Situtte enviiri mu palamenti naye ntutte bwongo, ntutte kutegeera, ntutte kutereeza ebyalema abatayina baraasi ku mutwe nze gye ŋŋenza okutereeza. Kaakati ate gye yagenda ate bo beegomba okumulaba nga zizaako amaraasi ku mutwe. What? Bogus thinking. Okulabira omuntu gye yava nga kati gwolaba gy'oyagala okumulabira yamaze okweribrandinga, asaza akaviiri ke bulungi nnyo n'ajja mu palamenti nga teyeetaaga just kuteekamu kasipure wabula alina okusaniriranga enviiri, alina okwambala essuuti, atuddemu embeera eyogamba nti kakati ono agenda kukola ku geto yokka wabula agenda kukolera eggwanga lyonna. Then ate kakati gwe bw'obanga ogula abantu gwe wandibadde ogamba nti abamufaanana ogula obayise bahuligani nga bwe batuyita. Kati nno bwe baba nga batuyita bahuligani, bwe baba basooka okuteekako ekya huligani bwe twandiyise diplomatic hooligan, y'Oweekitiibwa John abeera John Amanya Mushega. I respect that gentleman with all my heart. This man made a very deep analysis about Robert Kyagulanyi Ssentamu, my president. And he said, you guys don't underestimate this man. He did not have parents. He made it from the ghetto. He went to school. He made it. He went to music. He made it. He said, I'm going to parliament. He made it. When he says he's going for the #1 job of the presidency, don't underestimate him simply because we have failed to nurture our children who we brought up from well-to-do backgrounds. They are growing up from Kololo and other urban areas, but they have failed to prove us or to prove to us that they are capable of delivering. Chovola bantino noli nalonda simanya nalonze gundi yagenda okuyana mu Buganda
whatever he's doing, he is blundering. Omanyi nno ekinnyumira mu kyo? Deputy chairman wa Buganda oba akuuma akiikirira katamiira jjebyo mu Buganda oba mumyuka mu Buganda. Ate akugamba nze ndi muvandimwe alwanyisa obusosoze n'obuuza mu Buganda tewaliwo bali capable balina capacity etwala kifo kya bumyuka bwo. That's why Matovu quoting a statement yen. Emirembe gy'amaanyi gizaala abaana abanafu. Emirembe emigezi gizaala abaana abasiru. Lwaki njogedde bwe ntyo? Nti kaabe kitaawe tabangako musiru kugamba nti deputy wange mu Eastern Uganda ate Muganda, oba deputy wange mu Western Uganda ate Musoga. Deputy wo ayina kuva mu kitundu ekyo. Akutunde bulungi. Akutunde bulungi. Yeah. Naye gwe walondanga deputy wali ku baana ba Buganda tta. Ne yeewaana nti ffe Abanyarwanda tetuzannya. Wow. Nenze nakyagadde nnyo manyi emmotoka bwebanga enywa amafuta ga petrol n'ogenda opakinga ku diesel pump omwana n'agenda kuteekera mu diesel ng'ate enywa petrol manyi kyebakola emmotoka eyo bagitwala ku lunnya bwebanga ebadde tennaba kuvaawo awo ku petrol station bagitwala ku lunnya amafuta gonna g'otaddemu ne bagajjamu infact ne fuel tank basobola ogisumululayo ne bagiteeka wansi ne bagyoza ne balyoka bagizaayo kati standby generator gyetuwulira amafuta genywa tuyinza ogayita agadde abalokala gegatya standby generator twandigambye nti nno enywa mafuta getwandiise olugana amafuta malungi ennyo kampani sijja kugyogera naye getwandiise V-Power. Yes. Kati standby generator bagikola ng'erina kunywa V-Power. Naye omwana omanya amafuta ge yasoose okuyiwamu yayiyeemu diesel omutabikemu petroli n'atamu paraffini n'aleeta ne oyiro kati n'aleeta ne ku butto kuba naye butto naye engeri gy'alinga oyiro abajja kuyamba singa nkumenyera saagala kubawa platform ku mukutu guno naye singa nkumenyera abantu bana oba bataano naye kugamba nti nno ye lwaki si kumenyerayo mbamenye mbaleke menya ate ani agenda otukuba Kasudde yagamba nti bali bintuusaamu mmaze okubyasa kasita ati bigenda kunkubya. Kati oyinza otya okungamba nti mu Buganda olonze abagenda okubeera ku ttiimu egenda okukungira akalulu nga mu bantu b'olonze mu eri eyo tebaleetangayo yadde muntu n'omu ku ntebe yabwa MP mu eri eyo ey'ekitundu mw'obalondedde kankuwa ekyokulabirako omukuku nakutamala emirundi katameera jjobyo y'omu ku bewandiise abali ku publicity team naye tasobola kuyimirirawo n'agamba nti nze ndeese omuntu bweti oba omuntu bwati era omuntu ono mujje gye mujje ngenda mutunda nguze abantu mbuulirayo omuntu omu yekka tamala emirundi gwe yali aleese ebyobufuzi n'ogamba nti ono yamuleeta from 0 n'amutuusa ku hero n'ekyengera gy'asula taleetangayo yadde owa LC nezaana wali ayinawo amaka talinayo gwe yali asimbye mabega n'agamba nti n'awangula naye y'omu ku bagenda okunoonya akalulu kati ago bwegaba mafuta oyo biriisi
Jirisi. Tutegeeraga. Yes. Ono Ssaabavandimwe. Naliko mu lukiiko nga bamwegaana nga bagamba tetumumanyi olwo ffe tetumumanyi tulinayo na kiyitibwa abavandimwe. Abavandimwe kitegeeza nti abava munda emu. Kakati abantu bonna bava munda emu baazaalibwa batya munda emu. Abo bonna baali bavudde munda emu yali yaani. Ffe tuli Banyarwanda. Ate tubadde mu Uganda nga tetulina muntu atubonyaabonya, tetulina muntu gwe tukola ki? Era nga tetulina bukulembeze bulwanagana n'amawanga malala kubanga Abanyarwanda bakkiriza nti ekituufu kiri nti twajjanga abasenze bano ne batutuuza ne tufuuka abalangira tekisoboka okubanga essaawa eno oli mu kusiga ekifaananyi nti batutulugunya oba batubonyaabonya oba batusosola. Olukiiko lwatuula ku Grand Global Hotel wali mu Kikoni. Olwalimu abasajja abagundimba Abanyarwanda aboogera Oluganda nga bateekamu n'ebisoko. Ne bagamba oyo tetumumanyi. Naye ngeza kulako katono nnyo ku omusajja oyo ntunira Frank Gashumba ng'ebyafaayo by'osobola okulaba is controversy mu bulamu bwe. Ebyokubba Bishop Kaggwa byonna omwo. Kibalenza n'okubanga ye yavaako okufa kwa Kaggwa. Nkubuuza ekibuuzo. Nze nali ng'anyeeko okutta ekibuuzo. Frank Gashumba agamba alina kampani bagiyita Sisimuka Uganda. Bagiyita Mali Group of Company. Tekubanga kalango. Tolabanga ku product yaayo. Tolabanga ku byetunda. Naye nga lete weerabira nti kampani ezitakuba bulango ziba za butwa oba eza sigala. Teweerabira nti Frank Gashumba yali mukwano gwa Bishop yafaaki butwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Sheinum Zataba teyafaaki butwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Sheikh Alisa omugenzi omule mirembe yafaaki butwa. Frank Gashumba yali mukwano gwa Jacob Olanya yafaaki. Omwana wange yafudde butwa. Musajja yatugera na kati bagamba omukwata tebamuleetanga mu poliisi. Kakati ng'ono akugamba alina kampani etakuba bulango goloozeyo kampani si yeegamba obutwa wabaaki Matovu. Kati ombuuzizza oba obadde onyo ntomba. Mbadde nnyumyamu naawe. Kati kankubuulire muganda wange. Ovanga ku muntu akwata investment omanyi ffenna tuzaala abaana. Era twagala abaana baffe basome basobole okutulabirira nga ffe tukaddiye. Naye n'osomesa omwana okuva mu nursery ng'ali mu international setting of schools. N'agenda n'atuuka mu kyetwandiyise wawinza okugamba nti kati afulumye agenda mu kyetwandiyise mu nsi atandika okukola emirimu. Naye ate gwe wennyini taata n'ogira omwana wo n'omuteeka ku mudaala gw'obwamalaaya gwe wennyini taata ng'okwata omwana n'omutwala mu wooteeri ezedde n'omutega abasajja ng'omanyi nti wano wagenda kukolawo abasajja ab'amaanyi ng'omugambye omusajja oyo bw'abanga kwanye tugaana wegenda naye paka mu ruumu nze textingira ruumu kye mulimu ebisigadde sirika busirisi. Wenyingira you just ogambe nti kibadde kinkwata ebirala obindekere. Waliwo stories nyingi nnyo ezaali mu hoteri ezedde yawe South Africa ng'omwami oyo yaliyo ne muwala oyo. Kakati oyinza otya okugamba nti omwana mukubira essimu takwata ssimu yange nga naye akimanyi nti ddali abadde anzanyisa ddate. Anti Shira takyalaba Gashumba nga taata we amulaba nga business partner. Ate waliwo n'abagamba nti amulaba nga husband yadde ddali. Manyi abo bo tebaziza.
owaayo okuva lwe yalaba ttatu yokka bina neekangamu kubanga kive wano mu Buganda taata okutunula ku bwerere bw'omwana we ne bw'aba abulabidde mu kifaananyi. Naddala ng'omwana amaze okwekoona akagere ate waliyo eyokuba ttatu nga tannakeekoona. Kaakati awo ebibuuzo byali bingi kubanze nawulirako kakodi awo kakagamba mpulira abaana bano okubagamba banneebasa ku mwana wange si be bakwebasa ku mwana wo. Bikolwa byo nini byokola bye byakwebasa ku mwana wo kubanga byonna bye watugamba oluvannyuma omwana yavayo neerukuba ebifaananyi naye neyeeteeka ku kyoyagala abeere kuba kyewamutraininga abeere bold abeere yeekole buli kimu. Talina mu mwana kyoyinza kugamba nti kyamuswamu oba kyansonyi kyatakoze. Kati oyo naye ali ku kakiiko era y'omu ku bagenda okunoonya akalulu. Anti omuze guviira ddala ku ngoze ya gwola. Kati bwe gaba amafuta oyo parafiini dizero tuli mu genereta sebo standby generator ago gonna ge mafuta gekuŋŋaanya. Standby generator ekisooka bagamba tebongoota. Bwe yali erasha teyagwa ebigo. Juzi tewalaba akatambi ng'afuluma mu mmotoka eyo eba ekyali standby generator tamanyi na kumanya nti abantu bayimiridde wali nze gye nnina okugenda ye n'asalawo okugenda wali mu mmotoka eyo eba ekyali standby generator. Gitongwa bagitaata banaye batuwuliriza munaatusonyiwa ffe twogera ku bye tulabye ne bye tuwulira tetulina bye tujja mu mitwe gyaffe. Nze njogera ku bye mbadde ndaba nammwe bye mbadde mulaba ekitwawula nti nno oba oliawo nze engeri gye mbyogerako yeyenjawulo. Njagala ombuulirayo omuntu omu geno n'oli mukwano gwange ate omumanyi nkumanyi baatusiba ffenna twali ffenna mu kaduuku emirundi egiwerako. Njagala ombuulirayo omuntu omu bw'ati nga muyimbi mu Uganda Baramu Barugahara we yali apromotinze okuba nga temumumanyi paka ku lebo y'okuba nti mumutegedde. Nsanga ennaku era nsanga okunyolwa Matovu bwe mpulira omuntu nga Balamu nga yeeyita promota. Balamu musuubuzi. Munnange music industry abayimbi abagirimu balinganga ebirime. Balinganga abalimi nga music waabwe byebirime. Kakati bw'omuntu avudde e Kampala n'ojja ewaffe e Busunju noono n'ebirime n'obigula ku mulimi n'obitwala e Kampala ku katale ate n'obagamba nze ndi mulimi obeera mukyamu. Balamu Barugahara musuubuzi kubanga tapromotingangako yadde ku muyimbi wa Koodiina. Actually baddembe okweyita ba events organizers wabula gwe nnyinza okugamba nti mubbo yalinga promota yekka yali baddono ki ndowooza Abe Musinguzi yali apromotinzeko kuba Queen Florence ba Serena Bata ba Muzimu gwa Nancha n'abala n'abajja ku zero n'abatuusa. Kakati Balamu si promota, Balamu musuubuzi era kibeera kikyamu nnyo era kibeera kya nnaku nnyo okumukwasa enkumbi nti gwe agenda okunsigira obuyinza nga gwe muhoozi n'ogamba Balamu nti gwe agenda okunsigira obuyinza ng'ate yo kimanyi nti agula mmere emaze kukola ki kwengera emaze kulimirwa. Naye edda tetumala biseera kwabo tetumala biseera kwabo abategeera olwedi bategeera ekisinga okulu era ekisinga okunennyamiza nti jjajja afudde eggwanga lyaffe nga bw'olaba omanyi kye bayita ekiraalo ky'ente. Kuba ente tezinaaba enkuba bw'etonnya bwe ziba nga ziri mu nkuba gyezinaabira eyo paka enkuba nto eriddamu n'enkola. Naye eggwanga lyaffe alifudde ekugamba ekizannyiro. Bannange wadde nga oba ozadde abaana naye omwana bw'aweza emyaka 18 wabaawo ebyokuzannyisa by'otasobola kumukwasa kuzannyisa. Omwana bw'aweza emyaka 18 okuleka nga mawube oba tokyamusiba pampa kuba bamanyi waasobola okugenda n'akola ki nayonoona
n'akyamba naye bw'obanga omwana akuze n'afuna ne mwana munne n'okuwasa n'awasa n'atulaga n'okulaga nti no takomye kukuwasa wabula asobodde n'okuba nti naayongedde ekiko okukyaza ng'akuleetedde omuzzukulu naye n'omuleka azannyire ku ggwanga lyaffe as eggwanga lyaffe is your playground kimuli wakaawo mu lujja ekyo nze ndowooza si kirungi eggwanga lyaffe lirina amateeka oba lirina ssemateeka kwe litambulizibwa naye mutabani we okumuwa ssemateeka yaffe n'agifuula poti ayagala okweyamba agenda mu ssemateeka yaffe n'asikama ne yeeyamba pulezidenti wange omulungi ennyo pulezidenti Museveni gwe nawagirako wadde sikuwangako kalulu ekyo si kirungi era bwe kiba kikulimo kigenda kutambulirako paka lw'onoofa omuntu tasobola kutyoboola ssemateeka nga obuyinza obukuweebwa mu ssemateeka egisooka kukuuma ssemateeka oyo naye n'omutunuulira nga olinga agamba nti amaaso gaziba amatu gaziba ennyindo zaziba kugamba nesikini tekyafiiringa so ng'ate n'abo boolinanga ababaka bo mu paalamenti zino siyinza nakuyita ababaka ba paalamenti by the way nze bwe nsanga omubaka wa paalamenti owa NRM onoonsonyiwa kankozesa ekigambo kino olabanga emboodooli omubaka nga wa NRM paalamenti teriyo omuntu ateekeddwa okuyitibwa honorable nga wa NRM wawagira NRM oba minisita oba MP nga wa NRM oba chairman wa LC5 oba LC3 tewali yeetaaga kuyitibwa wa kitiibwa nga wa NRM because kireetera omuntu okwambala ekitiibwa ebikolwa ebyekitiibwa ebimuvaamu oba ebikolebwa naye ababaka ba NRM batudisappointinze nnyo nti buli kimu ekiruma Uganda bakikubira mu ngalo ne badde ebbali ne badde waka ku maziga g'abannayuganda bo kwe balya ku payini y'abannayuganda bo kwe baweerera abaana baabwe school fees ku buyinike bw'abannayuganda bo kwe batambula amawanga mu bannayuganda abali mu enjala abasula nga tebalidde okugamba bwe bazidde embuto waliwo yabayita useless idiots simanyi useless idiots was it useless idiots ekigambo kiwoomu ennyo yakozesa ekigambo kiwoomu ennyo akozesa ekigambo kibayita emboodooli enkodomali ezo toyinza okutuulako n'ogamba nti zo zino bannange onsonyiwa sitera kukozesa bigambo bwebityo naye olw'ekintu wekikuyimirako sirina mubaka wa NRM bwe nsobola kuwa respect tebagwanidde ebitiibwa baabeyambula ne bambala ekintu kimu kyokka era omubaka w'ebisinga obungi bw'otunuulira enguudo ezibonyabonya bannayuganda omubaka wa paalamenti agenda okujja okuteesa okubeeka kuuto ayita ku luguudo lwe lumu n'omubaka wa paalamenti agenda okuteesa ng'ava mu Kampala Central naye ate okubonaabona ku babonaabonamu kwe kumu no wonder balemereddwa okukulaakulanya ebitundu gye bava bonna ne beeyiwa mu kitundu kimu kyokka Kampala n'emiriraano era ojja kwesanga nga buli mubaka wa paalamenti mu Uganda ayina apartment oba ayina ploti mu mayiro nga bonoga mayiro 5 okuva e Kampala bonna bakomaawo 50 miles ye 30 miles from Kampala ojja kusanga abava ku saidi z'Ebusia nga esseeta abo balinawo amayumba oba Mukono seeta Mukono ng'olabye okutuuka Mukono balina amayumba mu areas ezo onoosanga abava eggulu ojja kwesanga ng'onaatera okutuuka e Kawempe awo wewadde awo Matugga awo wewadde balinawo amayumba balinawo apartments ng'abanga ava ku luguudo lw'e Masaka ojja kwesanga nga e Katende awo wewadde awo areas ezityo balinawo amayumba gatunulanga abantu naye ng'ate ewaabwe gye bava tebasobola gazimbayo why ezo si mboodooli ezo si nkoddomali ezo nga jaba njagala okujjukiza abayimbi
abeemunkolera ku president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akaseera kano bwe mubanga mukyalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Bobi Wine emmiya Bobi Wine mbasekeredde obasaasidde mbasekeredde ate ekisinga kiri kimu kyokka nti President Museveni ow'ekitiibwa ennyo musajja mwa respect oba ensonga nti no si musiru okuba nti afugidde Uganda emyaka 38 nga tafugisa maanyi g'abantu naye ng'afuga kubazannyira ku bwongo na gammundu kitegeeza nti tabadde musiru naye neewuunya omuntu wadde n'akusiriwaliza n'akulyako ensente zo ng'agambye manyi erya n'ensula bwenze mpa akawumbi ka ssente mwezi gumu ngenda kuba nyungudde ttiimu y'abavumi social media yonna egenda kubanga eriko bivumo nange n'otunuulira omuntu ali Omani ali Dubai ali luddawa ne bamuweereza just $10 okitegeera muganda wange $10 gy'emitwalo 38 eza Uganda ey'Amerika Matovu naye nga omwana oyo avuma Kyagulanyi yava e Uganda ng'emirimu gibuze nga Kyagulanyi tannaba kufuuka pulezidenti n'agenda Omani n'agenda Saudi Arabia n'agenda Qatar n'agenda Turkey n'agenda Cairo oba mu nsi ya Buwarabu yonna oba Canada oba America oba wonna nga Uganda eganye ku ssente ze oluusi maama yatunda kibanja oluusi maama yagenda mu bibiina byabwe by'oyinza ogamba by'okwekulaakulanya n'asabayo looni abamu baatunda bintu byabwe abamu baasinga bintu byabwe baatunda bodaboda abamu beetunda bwetunzi bo nga bo ojjukira stories nga abaana bagamba nze okuyitawo omusajja yamala kuneebaka ku airport kimu kirina naye nga nemesezza nemweyambulira nalyoka nzikiriza n'empitawo mulala nagamba nze nasooka nennemererwa naye ogwakumawo nange neŋŋansina kyakkola ng'abaana abamu baamala kweyambulamu ngoye okusobola okutuuka gye bali n'asinziira eyo gy'ali n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okwagala okulaga abantu nti no struggle gye tuliko tesoboka olw'okuba bamuteeredde $10 ku akawunti ye bamugamba tukuteereddeko ttaka onookola obulungi nga tukwongerayo mbulirayo omuntu atabanja Museveni nga yali amukoleddeko taliyo kubanga ye Museveni alina enkola newe muba mulina kyemukkaanyizaako tazikuwa lumu amakinga sure nti akulekamu essuubi nti genda kwata buno obukadde 5 naye ngenda kukwongera akawumbi mu wiiki emu kubanga kyakwagaza bino 5 oleme bigaggawalamu kuba olinayo akawumbiko obirye kweyozaako nnaku kumbe bibadde bisembye naye ekirala Matovu tewaliyo muntu n'omwagulwa nga bwe wagaye nti Museveni si musiru omwewuunya tajja atya okugula abantu balwanyise Kyagulanyi teri Museveni gwagula kulwanyisa Kyagulanyi kubanga Museveni yakimanyi nti alina obuyinza alina essente zimuyitaba alina emmundu alina intelligence ye bw'aba alemereddwa Kyagulanyi bw'omuntu sekinnoomu osobola okusobola Kyagulanyi wabula Museveni bw'akuwa ssente aba takuwadde kulwanyisa Kyagulanyi aba akuwadde kwerwanyisa anti kengamba sirusiru bwanjoka bwettiranyizo ate nga naye bwafa nazo abo abatasobola kulaba nti owange abasookayo bo baamaliriza batya abalwanyisanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abatasobola kweramu bwongo nabo bagamba why kale nange omusajja kambeeko kyemulyako naye nga yeerabidde nti kyalyako tekisembayo naye nga tekimuttira the rest of his or her life the rest the reputation it dies people otya n'okuddako ewammwe kubanga ojja kubanga ogenda okujja ku airport tetuganye ku airport bayinza okuba nga tebakumanyi naye kati abaana abasinga abo ababadde ku bundi ababadde ku mikutu egyo bali known ku byalo ewaabwe babamanyi ono dda ddi ku kyalo obagambe nti nno yegwe wakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu essuubi lya bannayuganda nga ne ku kyalo kwonna kwogenda okutuuka okimanyi nti gwe bawagira
On top of that, ne bali badde tebamuwagira kaŋŋambe bwe nti nga ku kyalo kw'ogenda ewammwe gye bakuzaala waliyo omukyala yatutte omwana we mu ddwaliro bamukoleko abasawo ne bagaana omwana n'afa. Waliwo omukyala nga bbaawo amagye gaakamukuba amasasi n'afa. Waliyo omusajja gwe baakabbira booda ng'ate ba security be baagitutte. Waliyo omusajja gwe baasendedde amalaalo nga b'amagye be baleese okusenda amalaalo g'abakadde be. Ogenda mutunulako oti? Kankulaga obumu ku bukolero bwa Pulezidenti Museveni bw'akozesa okutuwuddisa nga bannayuganda ebbanga lino lyonna. Owulira ssente ze baleeta simanyi eza parish development model? Si ke kaali akalulu ka 221 ke baakoleramu nti emyoga ssente ku miruka emyoga. Kati tebyatandise okukomawo. Njagala ombuulire kampuni mmeka ogenda kunzikiriza sibakolera kalango naye ngenda kumenyayo kampuni nga 4 wano. Nze nandibadde ndowooza nti singa Pulezidenti Museveni abadde siriasi nga ayagala bannayuganda bagaggawale ze yandisookeddeko n'azempawalinga n'amanya nti nno bwe ziba zibadde zikozesa abantu 100 zigenda kwongera ku tetwandiyise human resource yazo zisobole okuba nga mu kifo ky'okukozesa abantu 100 kati zikozesa abantu 1000 okutuuka ku bantu 10,000 oba 15,000. Yes. Nzikiriza kanzikooneko siinayo gwe mmanyi naye kanzogereko bwenti kubanga nzirabyeko ebbanga ddene ate nga zirina bannayuganda bangi nnyo eziyambyeko. Kansooke n'eno omanyi kampuni gye bayita ya Sesako. Sesako ekyengera ekola ki? Kakaawa kalungi kasesako. Ekola kaawa. Ekola dadizi naye nga byonna ebikola mu soya. Kati singa ddala Pulezidenti Museveni ne NRM gavumenti ye ejjuddemu biri bye bayise engajaba, singa ddala baali balina kye twandiyise a serious intention okwagala okukulaakulanya bannayuganda, abamu ku bantu be bandibadde basookerako okuyita be bantu abafaanagana nga kampuni ya Sesako. Olowooza kati essaawa eno bwe banga ekozesa abantu 200,000 oba 300,000 nga kapito gwekozesawo akawumbi kamu oba buwumbi 2, singa ogiwa obuwumbi 15 obuwumbi 20 n'ogigamba nti njagala ogaziye kapasite yo okuva ku production eya 30% to 80%. In fact kanjogere ku kampuni emu yokka kuba endala jazikolera bulangu, endala jakuziwa just 1 2 3 mention. Kakulira ekintu kino muganda wange Yekolera n'abalala bonna bannayuganda badde bawuliriza era kyobola nti stand by generator singa yali ddala yakwaka yandibadde yayakira dda mu bintu nga bino. Twandibadde tulaba projects nga tuzirabako MK nga tuwebuza yi MK kino kyeki nkyagumata MK mata gegalwa nti tutegeeragana naye tewali yadde akasenya, teri yadde babogamu, teri yadde silipa ziriko kigambo MK. Kati tugenda kulaba t-shirts nga abantu bazambadde nolaba emboodooli. Sesako asobola okuba ng'agula ebirime okuva ku balimi okuva mu Uganda yonna. Nga nekkawo okumanya soya gwe baba bagenda okugula tasobola kubamala production mu myaka 5. Projekiti bw'ebeera ya myaka 5 ne mumanya nti nno Sesako production gundi yayo mugenda kugyongerako buli mwaka, mugenda gyongeranga biliyoni oba 5 buli mwaka in a phased manner, nti mu myaka 5 mugenda kuba mugiwadde obuwumbi 25 naye nga mugigyeeko n'emisolo gyonna in the 5 years kubanga muleeta investor nga talina yadde n'ekikumi ne mumuwa ssente ne mumuwa ettaka ne mumuwa amagye ne mumuwa buli kimu n'amala emyaka 10 nga talina kyatukoledde. Nabba eggwanga nadda ewaabwe. Kati Sesako bw'ogamba nti nno oyagala okulaba nga bw'aba abadde akuba ensawo 10 eza
eza soya. Twagala okulaba betwandiisa abalimi abasoya nga tulina betwandiga kati tulina abalimi 2,000 be balima soya mu Uganda. Olaba abantu 2,000 bo bawadde emirimu kubanga bamanyi kino bye bagenda okulima bina gye bigenda okutundibwa. Olowooza nti n'emmotoka mmeka ezirina okuleeta soya oyo okuva mu balimi 2,000 z'ogenda okuwa emirimu? Emmotoka just nga banoga nti emmotoka trucks ag'amafuta genkanawo agagenda okukozesebwa okuleeta ebirime okuva mu balimi bano 2,000. Olowooza abakozi bameka abagenda okubeera ku nnimiro ez'abalimi bano 2,000? Tuli ku kawoyeka. Akatale ka Sesako kanene nti kasukka ne Uganda, South Sudan, oyinza n'okwesanga nga ne mu Kenya Sesako atuuka e Tanzania. Kati buli kyolwandise ensi etulinaanye ne Congo esobola okukozesa Sesako. That is number one. Owadde omulimi ssente, owadde ow'amafuta ssente, owa airtime agenda kufunamu, kugamba ne bano abantu ab'omu maduuka bagenda kufunamu. Naawe wennyini ogenda kufuna omusolo olw'ensonga nti nno buli muntu agenda okugula Sesako agenda kuba ng'afuna ojjakuba omukonjolako ketwandiise kapaati. Omanyi kampani gye bayita eya Sams? Tukome kweyo tutandikire tutemeetemeyo tugitandikireko wiiki ejja. Ondoliza NRM tezisobola kuvamu birowoozo ng'ebyo. Neweebuuza nti mu palamenti banoonyaamu ki? Nkufune. So muganda wange Matovu, tusiibule abatuwuliriza era obasuubize nti buli wiiki ojja bbawangayo ku bigambo by'omuwendo nga bino. Nga ngenda okubasiibula njagala okugamba abantu bonna batali mu Uganda abawuliriza era abagoberera okugwa geno Yekolera. Temuba na bigambo biwooma eri President Museveni ne gavumenti ye eri Kampala. Mutunuulire ku infrastructure, mutunuulire ku byobulamu, mutunuulire ku byentambula, mutunuulire ku ensula, mutunuulire ku mbeera z'abantu gye musinziira nga temuli Uganda. Mu demanding such services zibeere mu Uganda because it is possible. Kuba neyo gye muli tebaabitonderayo baateekayo biteeke. To be demanding because we rightly deserve those services back home. Twetaaga enguudo ennungi, twetaaga amasomero amalungi, twetaaga amalwaliro amalungi, twetaaga obulamu obulungi nga bannayuganda munnayuganda bw'alwala asobola okuba nga ajjanjabibwa ne bw'aba talina ssente, oluvannyuma oboolyawo bw'aba awonye n'agenda ng'ate mwaka akasente mpolampola. Ebyo bisoboka. Ebyo bisoboka. Naye buli project kye baleeta Uganda kyakubba n'akatono k'olina baagala bakatwale. So whoever is in the diaspora, please and please demand for service delivery back home. Don't massage President Museveni and his greedy parliament, the NRM parliamentarians who are useless as something that I cannot mention, but demanding for services back home. Do not have sweet words, demand for services, because that is the better way we can build our country, by demanding what we are enjoying away from home. Abali Uganda mbasasi benyo mukama abagumye kubanga okubeera mu Uganda, it is a job. Abadde mu Kenya nasinga every man. Amina tata. Omukama akunkuumire. Tweyanze ebigambo by'amakulu.